message. Kitaffe Ssaabasumba Vicar General ow'essaza ly'e Port Portal, Father Michael Nolan Bwana Mukulu, ndowooza akola ne Father Lugonja, abasaseddoti mwenna abali wano, Omulangira David Kintu Wasajja, baminisita ba Kabaka be nayise nabo, Oweekitiibwa Kiyimba ow'amawulire, akola ku nsonga zammwe abali eno, Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe Kawuki, Hajat Mariam Mayanja ow'obutonde bw'ensi n'obulimi. Tulinawo omumyuka w'omubaka omukyala Fiona Nattabika Feero, bajjajja abakulu b'obusolya, tulinawo omutaka Nsambo w'Engabi, omutaka Muteesaasira ow'Engo, nalengeddeko n'omutaka Mafiya Kawere Gundi naye simulaba. Ate ne Katikkiro w'ekika ky'Olugave omutaka Natiigo. Tulina omukiise mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero, tulina Oweekitiibwa Katoka Jubi omubaka ey'Akawungula, tulina n'abakulira ebitongole, omukungu Kagwanda lw'Abajulizi Foundation, omukungu Anthony Wamala wa Buganda Royal Institute, omukungu Michael Kawoya Mwebe Ssenkulu wa CBS, omukungu Simon Kabogoza Ssenkulu wa Buganda Land Board. Tulinawo n'omukiise mu lukiiko lwa Buganda Twezimbe Peter Sentale, bamungambye ono naye siraba waali. Ne Jackson Ndugi. Tulinawo ne ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika. Tulina n'omumyuka w'omubaka wa Kabaka e Colorado, Mukungu Deusdedit Kiyimba. Abakungu mwenna, abateesiteesi n'abagenyi, bannaye nange ndi wa mukisa okwetaba mu mmisa wano ekulembeddwa Ssaabasumba waffe ssebo tweyanziza otukulembera n'ebigambo by'otubuulidde. Nali manyi nti kwaya ezimanyi okuyimba ziri Lubaga, naye neewuunyiza. Abasaseddoti ab'ewaffe e Uganda ndabye bangi, naye abasinga b'e Kampala ne Kiyinda Mityana. Ewaffe e Masaka nalabyeyo Father Kakisule, abalala sikyabamanyi, ate nga balinga abeerabidde nti Kaloli Lwanga ava Masaka. Nsanyuse basaseddoti mwenna okubalaba. Twajja mu Amerika kumpi ssabbiiti ssatu emabega. Twatuukira eyo Seattle, kazi muyitayo Seattle. Ne tugenda e San Francisco, Los Angeles, gye twavudde okujjawo. Kirungi nti omukolo ogutwongeddeyo okubeera wano gwe guno, omukolo omutongole ogwatusibye wano gwabadde kujaguza nammwe abajulizi mu mmisa ey'olwaleero. Abeeka twaleka balungi era Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okubalaba. Abeeno kibawulidde eri bwe mbatuusaako obubaka bwa Kabaka ffenna nga tuyimira. Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okubalaba. Mbebaza
emirimu gye mukola era mbeebaza olw'abo be muwagira mu ngeri ez'enjawulo eka. Omuganda agamba nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. Okutta omuntu ng'abajulizi bwe battibwa bulijjo kibeera kya ntiisa, kiba kibi. Naye ate okufa kw'abajulizi kwateeka Uganda ku maapu ne kibunya n'Obukristo, ne kireka ne bapaapa basatu balamba ewaffe. So nga Paapa Pawulo ow'omukaaga bwe yajja mu 69, ndowooza gwe gwali omulundi omubereberye Paapa okukyalako ku lukalu lwa Afrika. Kale baakuteeka ku maapu ne bannyikiza n'Obukristo. Abajulizi baalina obumalirivu obw'enjawulo nga bwe muwulidde ne munjigiriza, kubanga bantu batono abakkiririza mu kintu ne beewaayo n'okuyiwa omusaayi olw'ekintu ekyo. Omusirikale omu yagenda n'asanga abalokole nga bagamba nti bo bamaze, kati ne bwe bafa tebalina kye batya, bagenda mu ggulu. N'ajjayo emmundu n'agibasongamu, bonna ne babuna emiwabo. N'abagamba nti mbadde mbaloga kajanja, naye nange ndi mukkiriza nga mmwe. Naye bali bo bakkiriza ne bafa. Obumalirivu obwo fe ab'omulembe guno tubwetaaga, naddala ng'Abakatoliki, nga tulaga obusobozi bwaffe. Waliwo Abakatoliki bwe twekomomma, abantu bangi batabulatabula obwetoowaze n'okwekomomma. Omuntu eyeekomomma ye yeezingira mu kasonda n'alemwa n'okufuna ebimugwanidde. Okwekomomma kibi. Bw'obanga baagala okuba obuvunaanyizibwa olina okuba omumalirivu ng'ogobereranga abajulizi baali abamalirivu. Olunaku lwajjo nabadde ntunze omubaka wa Kabaka atwala ekitundu kino wamu n'olukiiko lwe, era omumyuka w'omubaka aliwa omukyala Fiona Nattabikafeero. Najjukizza abaabaddeyo omubala gw'essomero liri eyo Mityana ow'ekitiibwa Kawuki bye yasomera. Omubala guvuga nti okutya nsonyi, obuzira kitiibwa. Tulina okubeera abamalirivu ng'abajulizi bwe baali mu nsonga zaffe ez'Obukristo, mu mirimu gye tukola ne mu buvunaanyizibwa obutukwasibwa. Tetwagala batiitiizi. Tetwagala batiitiizi ku nsonga za Buganda, kubanga ekiri atabaala ekiri n'asigadde eka. Singa abajulizi baatya eddiini ne bagivaako, singa tewali abagoberera, singa teri aboogerako, era osanga wano kitwandibaddewo. Kyokka basebo ne bannyabo, mujjukire nti obumalirivu butambulira wamu n'obugumiikiriza. Bw'obeera omumalirivu atalina bugumiikiriza, buli nkonge gy'osanga oyagala gisigulayo na mikono gyo. Naye ate ekyo kiyinza okukulema. Obugumiikiriza ndowooza n'abajulizi baabulina, ate bwe butuwonya enkonge. N'agambye bye twabadde nabyo Los Angeles nti si kirungi muntu kumala budde bwe bwonna bw'alina ng'ayomba, ng'akukkuluma, nga yeemulugunya, nga mu buli mbeera yalabamu kibi kyokka. Kyabulabe ne bw'oba ng'oli mukulembeze, kyabulabe ne bw'oba ng'oyagala ebyobufuzi. Ate ndowooza teri yeetaaga bugumiikiriza nga bannabyabufuzi. Bw'oba obadde weesunga kufuga Uganda emyaka oli 40 inakuba mugumiikiriza.
bye njogerako temubitegeera. Obugumiikiriza butuwonya okwekapa buli budde, butuwonya okuba n'ekkabyo. Yenna ab'ekkabyo bano Abamerika ne balimanya. Ekkabyo omuntu ow'ekkaaze, omuntu alina obukaalikaali, anyiikaala. Bw'otaba n'ebyo nga tolina kkabyo, kikuwa omukisa okwetegereza obulungi ensonga ezibeera mu maaso gaffe, olwo n'osalawo okukola ekituufu kubanga ofunye omukisa okukyetegereza. Obumalirivu n'obugumiikiriza miramwa mikulu mu bulamu, era abajulizi bagituyigiriza emiramwa gino bulungi. Buli lwe tuba tukuza olunaku lw'abajulizi, era tuba tuteekeddwa okwogera ku Kabaka Mwanga II ne Ssaabasumba amwogeddeko bulungi kubanga Ssaabasumba yayogedde byaliwo, abamu si bwe bakola. Bangi abamwogerako abateekaliriza bulungi byafaayo bamuvumirira nnyo mu ngeri y'okumutyoboola olw'okutta abajulizi. Tetusobola kukikkiriza ekyo nakyo. Sirowooza nti n'ensonga y'okutta abajulizi yalimu ekyokulemeseza ddala eddiini, wabula kyali ku kukwasisa mateeka n'ebiragiro eby'eggwanga. Tulina okutegeera ebyafaayo nga bwe byali. Webalaakebyengalo mu budde obwo eyajeemeranga kabaka nga battamutte bwekyali ago ge muteeka erirayizi nga yeetongodde. Naye ate abajulizi tebaalabibwa bulabibwa ng'abajeemedde kabaka, naye baalabibwa ng'abaali bagenze ku ludda lw'abali abaali bazze okulya Obuganda. Muteeka okukitegeera mu butuufu bwakyo. Nze Kalolirwanga abajulizi Charles yemuli ayi Kalolirwanga, era abajulizi maama wange bwe yasaba n'afuna omulenzi nze, naye nina okubabuulira ebintu bwe kiri. Kinajjukirwa nti Abangereza, Abafalansa, Abagirimaani bonna baali mu teetalo kufuna amatwale mu Afrika mu budde obwo. Era mu mwaka 1884 abeeru baatula mu kibuga Berlin ekiri mu Bugirimaani ne beeroboza ensi za Afrika gy'obeera beeroboza mmere neya bufe. Nze ndya lumonde, nze ndya capati, nze ndya muceere. Abangereza ne babawa Buganda. Era ndowooza mukimanyi nti n'olutalo lwe bayita olw'emmengo ku biseera bya Kabaka Mwanga wakati w'Abakatoliki, Abafalansa n'Abangereza, Abaprotestanti, Captain Frederick Lugard emmundu yaziwa Abaprotestanti, era Abangereza ne bawangula mu lutalo olwo, era enjawukana z'eddiini mu nsi yaffe zaatandika ku olwo. Singa omu ku ffe kummwe abali wano yali mukulembeze w'ensi, abagwira gye baali beegiriisizaamu yandikoze atya? Singa omu ku ffe abali wano, singa omu ku ffe mu mbeera ey'engeri eyo nga gwe mukulembeze, kiki wandisuubidde mu bantu bo kubeera ku ludda lwo? Ky'osuubira mu biseera ebyakati abantu bwe babeera naawe. Era omufuzi yenna bwe baba abantu bali ku ludda lwe akambuwala. Ku bajulizi si bwe kyali. Abamu nga bagenda w'amapeera, abalala bagenda w'amakaala. Kale teebereza mu bbanga ettono lityo
Makayi yajja 1877, Mapeera yajja 1879. Wayise emyaka 78 abantu batandise okuva ku byensi. Bw'obeera Mwanga wandirowoozezza ki? Era basosoddoti kirungi njogera mu biwulira mujja tuyamba ebiwulira abantu babitegeere. Waliwo ebintu ebyali bimanyiddwa ng'empisa z'ensi. Teebereza omujulizi Kalolirwanga yali mukulembeze. Ekyamazima ye yali Nampala nga basima ennyanja ya Kabaka. Kalolirwanga Kabaka amwesiga. Ate amunoonya bamugamba aliwo amapeera. Gwe teebereza Ssaabasumba Kwada akwetaaga nti wagenze mu Amerika nga tomugambye. Bw'oddayo tomulaba akamufaamu. Teebereza omujulizi Matiya Mulumba n'ayabulira bakyala be. Mu Buganda ey'edda bw'wabanga n'omukazi omu nga tebakuwa na bwami, oli musajja kiggwa alina omukazi omu, olina okuba n'abakazi 6, 7, 8. N'alekawo bakyala be ng'ate yali mwami mu kisaakaate ewa Mukwende Singo. Abakazi ne bagamba ono abadde atya, atwabulira atya, nti wuli agenze w'amapeera. Embeera eyajja n'abaminsani ate n'abafuzi b'amatwale yali etiisa Kabaka n'abaami be. Era mu kugeza okutaasa ensi ye n'alagira okutta abajulizi. Bwe tusaana okumutegeera Kabaka Daniel Basamula Mwanga. Era nze mpakanya omuntu yenna ateekaliriza byafaayo mu butuufu bwabyo bw'ayogera ku Kabaka Mwanga ebya Swakaba simuganya. Ate nze Katikkiro era mulimu gwange enewe. Naye gembabuulira ge mazima. You need correct interpretation of history to understand the past, to understand the present, to predict the future. Ssaabasumba Kabaka Mwanga yatta abajulizi ne tufuna ettutumu, naye yali muzira, yalwanirira ensi ye. Abajulizi tubayigireko, tubeekwate, naye ne Mwanga tumutegeere era tumujjukire olw'obuzira bwe.